ene darusi ya feyokuna okusibanga nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yakusomesa anti meza fiqhi tuli mu kitabu kya manhaj as-salikin mu kitabu siyam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك مسألة غامبا انتي على من يجب عليه الصوم. nga mas'ala go gegari tedwa Imam Sa'di rahimahullah buyagami nti wayajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala sawmi. Ramadan ekakata kubuli musilamu akuze mu myaka nga ina magezi ategeera makulu simula lusimatu sizonto qadirin ala sawm nga lino obusobozi obusiba. Ne tutandika n'omusilamu. Omusilamu yani omusilamu man wahada Allah subhanahu wa ta'ala wa tajannaba asbab ar-ridda. Yewula Allah subhanahu wa ta'ala ne yesamba ebintu ebijja omuntu mu busilamu. Yesowedi ye juma ye sura sabani nam ye bitijuma ye bitamisi nam awabonna muslimun bachi basilamu wa fiche chikolo butusanga bitijuma omutolira salam tekiri mu nkola ya ahli sunna wal jamaa okushakka mu imani y'abantu biduni mujibu ngati wali kirese kujishakka kategerekese aiwa bosanga jati bitujuma pakati wale shiriki aitile nako zinasiya mutolira salam salamu alaikum okumushakka okumubusa afite tubusa mbasilamu boyigira motoka ugendo gire mabega onolengere haji tikide bulunye ntarabuse tetunonya alina ekirevu tetumulaba na kirevu tetulaba ngo inga ziri waggulu kasatu mulabanga al aslu fi ainaka mun yakalaga nti muslim haji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aywa febuli go tulaba gutukira konga al zahiru fihi al islam fetumutwala nti muslim okutuusa ye nga yejjemu imma yejjemu mungeri nga yenyini yagitulaze obanga kitegerekese kuye ntitali muabo bananyire buki bananyire busiramu ng'omwami omwe masajja enyuma ye yajja agatali konfufu nga gakatandika baba lyawo gira abantu okunganye namawulire erivubuka ne liveri n'ekibbo bieke ensiri ensimbye ngande enkato nejeta mu kamera yo wabukedde naye bino bye byafete byayidde bino bye byafete byakoze bitya tebyayi ngajali awo inasigidere kana Allah namuswaliza ku munara gw'ensi yonna wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah najaye buryo byakola batya byonna byakukulira mu kamera y'ensi yonna ya rabbi bulijjo muganda waffe gundi omwana yabijjeyo bwati speed nebino bye byaffe tebyayidde n'ensiriba ziri omu nsimbye nganda obulubi bonna bitwali tufunye ku muganda waffe Allah amugeredde ennyumba egenze bonna bwakomaawo. Limadha tetuyina kisa kuba zidoro kubanga si baganda baffe tetuyina kisa kuba zidoro kubanga si baganda baffe bali mu ddiini ya kabona jjumba ya budagali yavunda nga akyali ku nsi ya abo biba nanyini bantu abo amma fa abasilamu abo si baganda baffe. Oyo afulumyemu zidoro kubanga tayawula Allah tabaraka wa taala. Bazidoro bangi abafulumye ennyimbe ababye ennyimbe bane bwetuukawo ne tukyeriwawokko mutusonyiwe kubanga bino byonna tebiina mugaso wano nga tewategeerekese. Ulijja kusiiba asiwuke abeeroze tebamuyiridde vvu agwene ku kkubo nga yasiibye
nayenga ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ngeri Allah twali kimunizo okujjako muki teri kimunizo okujjako muki teri kimunizo okujjako muliro lwaki asiwuse bwatyo ate kamane pas kalimu obuguru bujjanzi kalimu obuya bujjanzi oyo amenyekedde bwerere kasenda baguzi alimu haja tije bale somo tulwa tusiba ekibbo kiriyawo akera kumacha na kitabula mbwati kasenda baguzi kirimu emwanyi abo bakubyeko siwe kiri bakubyeko abo olufuna ekidduka nasoka nakitwale wo musamize asoka akiwonge akitekeko ebikisa nefanako bwebityo tebakubyeko mubayahe mubaswaba mubajjama tebakubyeko bakubyeko naye ebya yahe ebya swaba ebya jama ebya muslimu ebyo byonna tebigasa muntu nga eno ewasifuye n'olwekyo omuntu yenna akyalina eddiini y'ebyobuwangwa ng'agitambuliza wamu n'obusiraamu oyo amenyekera bwerere okubeera ng'asiiba fadilatu sheikh Dr. Adam Senjala hafidhahullah yagamba nti one bwali emisana tetumunyigira akwate ekikajja agende ngaagira omusiramu yenna amujjira kati lwaki ozene mugabe nze ndizidoolo sina kumenyeka n'ebyo nze ndizidoolo lwaki oli kunnaanansi ogikabala emisana mu katale ndizidoolo nkyagenda mu kyalo empewo zinfuweko nkyalina akayumba ekakalimu empewo z'ekika nkyalina ekiriga kya lubaale nkyalina effumu lya jjajja lya naamira effumu eririmu amaanyi g'ekika nkyali mukongozi mu biggwa nkyalina ekifundikwa nkyalina ebintu byenkuuma mundeke neeriire oyo tetumuyinaako mutawaana atategeera busiraamu yanyiiga ng'akulabye okolaki ng'akulabye olya mu kisiibo kireka bulungi wabula ate alimu omuntu yenna ayinamu kukairimu k'eddiini awulira bubi okubeera ng'omanyikiddwa nti olina essabo ate nga naawe osiiwuukiridde mbu wasiibye awulira byokukubako eriiso nga bwoti bwofaanana awulira obi ng'akulaba ovuga akagaali ogenda mu jjuma ng'olina essabo ng'olina ebigali ng'olina ebiki awulira byokulaba ng'ofaanana bwotyo awulira byokulaba mu kisaawe kya Idi alaba olina kubeera eri mu bakabona jjumba mukuba ensaasi mubuukabuuka ne lubaale tayagala kulaba eno mubaki mu basiraamu wahakadha n'olwekyo asooka okufuluma wano ye zidoolo yeeno eyeyita omusiraamu bagenda ne Zanzibar negirayo ne bagulya ddala enkofiira agigulya ddala Zanzibar bayina ebiguumaazaawo aba n'emikalabanda aba n'eminagiro baba n'amajubba baba entasbihi empanvu baba n'amayinja gawuzu mu lujja baba n'eguuni nti eno Kurani ogiraba eno ye Kurani omwarabu gye wasuuna eno makhtut bagiwandiisa mukono omwarabu gye leetera suuna ffe tugirina ffe tugikwese olidde bulungi ebyo byonna tebirina kye bigasa munnange yawula bwawuzi Allah emikalabaane n'oba togirina ne bwe gikubulako ejjinja lya wuzu ne bwe ligenda gwengo naabira wali mu busubi wofunira wuzu ne bwe kibeera tulina kintu kyonna mu ebyo gwengo yawula Allah gwe muki gwe musiraamu oyo owokubiri afulumamu wano yoyo asiibirako bambi abasiraamu kitawe neziizaako okulya nga te bwafiira ku mbeera eyo nga tasiramuse byagenda teri kalungi kakati wano waliwo omuwalimu yatandise ebigambo bye ng'agamba byotamanyi tobyogera byotamanyi tobyogera yaani ng'agenda kusimbawo amasala agazimbiddwa ku kumanya ne ilmu naga nti Allah yagamba ng'abuuza abashiriku ma salakakum fi saqar kiki ekibateekesezza mu muliro saqar qaalu baanukula yawma alqiyama nga bali mu muliro ne baga lam naku minal musallin ku nsi tetwasaalanga
naga n'olwekyo eno aya erimu obujulizi ti Baponsiyano, Bazaveri, Bajirido, Badomazo, Banekemeya bajje tusimbe nyiriri tukole tutya tusaale nabo. Omukatoliki ajje mu nyiriri asaale, Ponsiyano ajje mu nyiriri asaale, abo n'abafaanaga bajje basaale. Kyetugamba nti hadhihi zalla wadhiha, kuno kuseerera okwaki okwolwatu. Waliwo nno dokituru yagati ogamba otya munno nti zalla, kati bwetaba zalla tugiyite tutya? Zalla lwe lulimi oluweweevu ba ulama lwe bakozesa ku ba ulama bannaabwe nam ku kintu ekitali kituufu kyabeera boogedde. Kitegereka yaseeredde olusinga twagambye dalal nti yabuze olwo twalibe twogedde ekituufu la hadhihi zalla kuseerera okwavudde muganda waffe gwe tumanyiimu obuki gwe tumanyiimu obulungi. Ekyo ekigambo kyeyimirizaawo ekituleeseemu ensasagge si kituufu. Ekyokubeera nti nno abatali basiraamu bajja n'ebigendererwa ebimanyiddwa ebitaliimu tulimu akeebuuza konna nti kiki ekimuleese, kubanga oyo gwe tukyebuuza kiki ekimuleese tetusobola musikambula mu nnyiriri. Frank abadde wali mukubibwa amataffaali tumumanye tugenda omulaba kati kamati sola nga yuno tayali mulayini kati tuveeri tumusekemu nedda tetunnamanya kiki ekimuleese. Ayinza okuba nga azze kusiramuka, ayinza okuba naye bwe tumumanya bw'ayagala okuzannyamu anoonya basiraamu ebasaalira najja nayebina mu ssala zaabwe n'azannyamu naddayo ku mbizi naddayo ku kenge. Oba eddiini ogitegedde bubi okulowooza nti obusiraamu butukkiriza okuleka omuntu afaanaganako bw'atyo. Purinsipe eba nfunda nnyo gy'oba oyawukanyeeko nga tewaali badde ggwe atagiraba. Purinsipo ki? Ekintu kyonna kyetakkirizibwa mu siraamu kubeera nga akikola akyegazaanyizaamu mimbabi awula man huwa aghladu minhu okwati tumukkiriza kukyegazaanyizaamu. Kiteeka bulungi kyekiriwa wano nti omusiraamu tetusobola kumukkiriza kuzannyira mu ssala awamu n'ekyo min ahli ssala alimba nannyini ssala n'agibeera nga tukasa ati ali muzannyo ali muki ali kakati omuntu afaanaganako bw'atyo eza kubeera mu ssala wa huwa akhun lana wa huwa min almuslimin wa huwa min ahli ssala. Tuleke taddeewo, tuleke tanaasi, tuleke toofa girigori, tubaleke bajje bagende ng'omusiraamu omuganyeewo la tekisoboka. Musiraamu tewubeerangako buki baulabi babeera bagamba nti omuntu Sheikh Abdurrahman rahimahullah al-Adeni rahimahullah olunaku lumu yali ayanukula ekibuuzo kitaabi omuntu atali musiraamu singa asala enkoko nga tasomye bismillah tukkirizibwa okubeera nga tusala tulya kyagize nanga bwe tuba ey'omusiraamu tetukkirizibwa kugirya wa huwa muwahid tulya tya girigoli atasomye bismillah. Fa idha ulima ate bwe kimala okumanyika nti abo tebagisoma fa min babi awula okwani tekisoboka nako okubeera nga ediiva. Kitegereka kakati gana amasala ge tuliko wano omusajja azze ali mulayini ejo tutegedde lwaki azze tewali n'omu mbasiraamu wadde mbakatoliki wadde mu banne ayinamu wadde akantuntu akalowooza nti bambi ayabulidde eddiini yaabwe wabula batebenkevu bonna 10 ku 10 nti eno yazzeeyo kunoonya eno ali ku mulimu ali ku mulimu yazze kunoonya kalulu ayagala kubeera kansala oba meya oba MP oba president oba era nga ne bwana mukulu w'ekigo tayinza kumujjako masakalamento ne tumulaba nga ali oyo oyinza omusomerako ayigad masalakakum fi saqar qalu lam nakum min almusallin. Eyo aya etegeeza ki? Buli kintu kye twesembesa mu busiraamu tusooka kakasa nti waliwo omumanyi eyakyesembesa munneesembesa efaanaganako bw'etyo. Bw'omufuna ng'omuleeta, tomufunye togamba nti bino ebintu tebiriiko nasso masala mapya n'olwekyo tutandika okwogera bye twagadde okwogera masala mapya. Bwe gabeera masala mapya al aslu baqa makan
على ما كان عليه الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه قائدا ekikolo kusigala ku kikolo nti sala ya abasiraamu nabbi teyagiteekamu zavveeri teyagiteekamu basamize yali abamanyi bulungi atali musiraamu yagiyimirangamu yoye yeeyitanga omusiraamu nga vaahiriye busiraamu nga kwese munda obukafiiri ye munafiq amma abashiriku amma baahlu kitaab talina n'omu yagiteekamu alayhi salatu wassalam taata w'omuntu tiyagimuteekamu n'aballa bangi idhan aya etegeeza ki ma salakakum fi saqar eyo aya ezimbirwako masala gagamba gatya muganda waffe yagaleese hal alkuffar mukhatabuna bifuru'i sharia abaffe abatali basiraamu hal hum mukhatabuna bifuru'i sharia tukoma bagamba bugambi yani sharia eno ebabanja kintu kimu kyokka kubeera nga bayingira mu busiraamu yani singa bafanga tebasiramuse Allah agenda kubabonereza butasiramu kagokka oba ali babonereza okusalako ebirivu n'obutambala jilbabu n'obutasiiba n'obutasaala n'okulya embizzi n'obuteetukuza amasala baulama bagaleetera mu baabu eyo nga mu adda yaago we gasonze wantu wa mirundi emeka ebiri ewasooka wano ku duniya gakolawo ki eggwe omusiraamu okkirizibwa okuyamba kwatali musiraamu okwawukana ku tteeka lya Allah kitegerekese ente eyo efudde zavveeri najja ajagala naam ente eyo okkirizibwa okugimuwa gwe omusiraamu okimanyi nti nno la yajuzu akil almaita tekikkirizibwa kulya kintu kifudde aze patirisa ajagala okkirizibwa gikwata n'ogimuwa amasala gajja wano kitegereka baulani bagamba nti la baulama bagamba naam mukhatabuna bifuru'i sharia bagamba la tokkirizibwa kugimuwa limadha liannahu mukhatab bifuru'i sharia kali nti muntu Allah yamutonda kusinza n'olwekyo avunaanyizibwa okubeera nga aleeta iman afuuka omusiraamu akole gino emirimu gyonna kitegereka tokkiza kumuyambako kwekyo lianna mukhatabuna bifuru'i sharia abagamba nti ebbanga lyomalanga bakyali bakafiiri laisu bimukhatabina bifuru'i sharia bagaye agikole ki agirye agitwale mukafiiri wena ekigoye kyotakkiriza kwambala kiriko obuntuntu kimuwe akikole ki akyambale kubanga khitabu ya sharia egenda mugendako ng'amaze kuleeta shahada awulituka tumugamba nti kino kireke kitegereka bulungi mungoberera khitabu ya sharia neryoka emugendako kyekigambo kiri ekyokubiri ekigambo ekituufu ku bigambo by'abaulama ab'ebitiibwa ababiri kyekigambo eno aya kyesongako nti haulai mukhatabuna bifuru'i ash-sharia lwaki ma salakakum fi saqar kyeki batadde mu muliro guno bagenda kulombojja ebintu ng'ebimu bukafiiri ebirala nga bwononefu tebaliisanga bantu walam nakun nut'im almiskin wa kunna nakhudhu ma'a alkhaidin wa kunna nukadhibu biyawmi ad-din lam nakum min almusallin nebogera ku butasaala nebogera mu butaliisa nebogera okulimbisa nekiraga nti no khalatu al-kufur wal iman eno aya tulaga nti saqaru bagiyingidde olwa aslu ya iman olwa bukafiri wa kunna nukadhibu biyawmiddin era ebibonezo bwayo nebeera mudhaaf nebikubisibwamu olwabino ebintu ebira buli kintu kyonna Allah kyaboneza nakyo omukkiriza al-kafir min babi awla okubeera naye takiyitako idhan bagenda kubonezebwa olw'obukafiri babonerezebwe n'ebyo byonna bye baaleka ku duniya gateebedde luddawa amasala gateebedde tetuyamba ku bantu bano ku kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala tetubayambako kwakhira ne gasonga luddawa nti bagenda kubonezebwa obukafiri n'olw'ebintu bino byonna bye baakola batya bye baaleka ma ittifaqihim wano wakulu nnyo teekawo ebirowoozo bwe wakulu nnyo omuntu okubategeera ma ittifaqihim
abamanya ab'emirundi ebiri abaga mukhatabuna bi furu'i sharia nabaga laysu bi mukhatabina bi furu'i sharia ate ne bachegattako ki la nad'u haula'i ila hadhihi al-ibadat ila furu'i sharia wa hum kuffar tetukola bantu abo kubaleta eri swala eri kusiba eri jiribabu eri kusaddaka eri ki nga bakyali bakafiri ako omuddu abakategeera tiyali koze ensobi eno tibaulama bakyegattako hatta n'abagamba nti bagenda kuvunamu ebintu ebyo ku lunaku lw'enkomerero bakyegattako nti abantu tetubakoola kukola mirimu egyo ebbanga lye bamala nga bakoze eki nga tebannasiramuka. Kakati omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo, bwe mumma ente mummy ente enfu mba siina tteeka lye mulumirizaako, ongobedde bulungi, mummy ente enfu mba siina tteeka lye mulumirizaako, kati ebibiri byetaaga obyawule bulungi. Igwe okumuyamba ku kintu ky'omanyi nti ekikolo kuye Allah mu kumutonda yamutonda ng'ekintu tayagala akikole, n'okubeera nti ye bw'aba akyekoledde totwala sharia tegamba tigenda okimuziyizeeko, ye ng'akyekoledde. Sharia tekugamba okimuziyizeeko. Bw'omanya nti nno nekkemeya ali ente enfu, obusamu tebuga ti genda omubuulirire omugabi lwaki oli ente enfu. Nekkemeya anywa omwenge, genda omubuulirire lwaki onywa omwenge. Kyokka ate obusamu tebukukkiriza kugumugulira nti kubanga nekkemeya. Byawukanye bulungi? Tubyawudde bulungi? Obutawula buntu buno butusula mu nsobi ennene. Kakati inze lwaki obusiraamu buŋŋaana? Kubanga obusiraamu bunnumiriza okuba n'obujja ku mateeka ga Allah. Omuddu oyo nga mukhatabu bihadhihi al ahkam, ekikolo nti Allah yamutonda kubeera nga ali ku ekyo naawe kyoliko, kati ate ojjawo amaanyi agamuyambako okukola ekintu kyokakasa nti Allah yamutonda kukola ekintu ekyo. Wa mukhatabu bi furu'i sharia. Saate bw'omusiŋŋaana ng'akikola, obusiraamu bugamba kintu kimu. Bwe tukusanga oli ku mukatuliki omugaana okwenda, oli ku mukatuliki omugaana okulya ente efudde, oli mu katuliki omugaana music, oli mu katuliki oli ku kiggwe. Bawulabo nabagati oli ku kiggwe oyo bamukoola kusiramuka. Bonna bananyiri bigambo ebibiri agamba nti mukhatabuna bi furu'i sharia, baga nti tumukola kusiramuka. Abaga laysu bi mukhatabina bi furu'i sharia, baga nti tumukola kusiramuka. La yakhtalifuna fi dhalik. Teri n'omu agamba nti bajje basaale, teri n'omu agamba nti bajje basiibe, teri n'omu agamba nti bagende Makka bakole hijja. Walau kaana dhalik, kiba kubeera nga hum mukhatabuna bi furu'i sharia, kiba kubeera nti nno tubakoola obusiraamu bubayita okukola emirimu gy'obusiraamu nga bakyali bakafiiri. Ate obusiraamu bwaliganye butya atali musiraamu okukola hijja nga mpaji nnamba mu mpaji z'eddiini? Obusiraamu bwamugaana fala yaqrabanna almasjid alharama ba'da amihim hadha, tebasembereranga Kaaba. Allah n'abagaana. Banaateeka batya mu nkola eyo? Fara min furu'i sharia. Naam, ate nga Kaaba obusiraamu bubagaanye. Obusiraamu kuze butya bubagaanye. Nekitegeeza awo munekyo nga mpaji nnamba. Naam, nekitegeeza nti nno abamanyi tebabitegeerangako bwe batyo. Masalakakum fi saqar, ekitegeeza nti abantu bano babeere tubayite bajje babeere nga bayimirira mu ssala, ate nno nga ffe tubayita. Waliwo abo walimu abaluvu abali kaweefube w'okubeera nga balya mu ngalo z'abantu abo, ne bakola kaweefube ne batetenkanya, ne bakikiitanya, ne bagoba abasiraamu ku nnyiriri ezisooka, ne bateekako abantu abafaanaganako bwe batyo. Wa hadha fusuqun minhum, obwo bwononefu okuba mbu walimu afaanaganako bwe batyo. Kitegereka? N'olwekyo alkafir, omukafiiri takakatibwako kusiiba, era bw'asiiba okusiiba okwo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukukkiriza. Bw'asiiba Allah tagenda kola ki? Tagenda kukkiriza kusiiba kwa muntu oyo. Bw'ajja n'ayimirira mu ssala, lwaki ozze mu ssala? Bwe tumukakasa nti ekimulese mu ssala tewali kantu konna kekuusa kubeera nti aluŋŋamira essala eyo. Tuli ffenna aluŋŋamira eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, omuntu oyo tumugjamu. Hatta ne bwatugamba nti nze njagala kusiramuka,
oyagala kusiramuka naam masha Allah nga tumukwata nga tumuza wali wabbali nga tumugamba tutya nga tumutoza shahada nga tumulaga egundi nga akola atya so si kubeeraawo nasala dhuhuri nasala lasiri nasala gujire nasala bulwaga njagala kusiramuka zenyina niyo kusiramuka ekibuzo abo gye bali afanako bwe batyo kisobokera ddala ku kyalo waffe twali n'omusajja erinnya lye yali ayitibwa muyingo mukafiiri nga ye kennyini bwato buyeyita muyingo mukafiiri nga ye kennyini bwato bwayitibwa basajja bakulu mu kibuga Masaka bamanyi bulungi omwami ono buli lunaku olwokutaano yalekanga emirimu gye yali musajja asolooza mu katale ng'aleka emirimu gye n'atambula n'ajja ku muzikiti ku buli lwajjuma n'atuula awo ne basoma khutuba ne bagimaliriza nga wali awuliriza n'atambula buli jjuma nga temuyitako kujjako nga mulwadde era nga yeeta muyingo omukafiiri ye ng'agamba atya ye talina ddiini amadiini gonna galimu obwakatonda galimu obwakatonda ye kenyini neyeteako chepe ne yeeyita muyingo mukafiiri fahalaka ala hadhihi lu'ba nafiira katembo oyo okufa kwamutuukako ngali katembo oyo nga la tafuutu hujuma tayitibwako sala yaki ya juma kati bannange ne bwatugamba nti ayagala kusiramuka ne tumusiŋŋaana nga bwajjana asala nagenda oye siramuka tomayo subhanallah olwada nyizo okumpitawo oyizo okundaba leero nga nze Ezekieri enjanga nze Sumani mwe mundeke yuyo mande lwakuna nedda la yajuzu tekikkirizibwa essala kintu kiri serious nnyo si kintu kyakuzanyiramu kyakuzanyiramu idhan bwe tumulaba olulaba luno olusooka tetumupapira kiki muganda waffe owange Franka kyekikuleese kyanzize kusiramuka obanze ku kino obanze ku kiri nga tumanye engeri gye tumulungamyamu ng'abasiraamu so si kufuula swala y'abasiraamu ekidandali kitegerekese n'olwekyo enneesembesa ya aya nneesembesa nki nkyamu nnyo fayajibu sawm okusiiba kukakata ku musiraamu ne kufulumyamu omukafiiri ow'ekikolo ne kufulumyamu omukafiiri ateyita mukafiiri nga bazidoolo kitegereka awo bonna bafuluma mu abo abakati bwako okubeera nga bakola batya nga basiiba tayib n'olwekyo bwe kibeera nga obusiraamu bubanja buli muntu yenna ne bwabeera nga si musiraamu okubeera nga aleeta emirimu gy'eddiini kiba kitegeeza bawulaba abategeeza nti omuntu ono atali musiraamu akakatibwako okuleeta muqtada y'emirimu egyo akatibwako okusiramuka ate abeere mu abo abakola emirimu egyo nga gikkirizibwa gikola gitya nga gikkirizibwa so si kubeera nga azanyira mu mirimu gyabo abaamala edda okukkiriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala tukyali ku musiraamu walkafir omukafiiri yutalabu abanjibwa akola ki abanjibwa singa abeera nga asiramuse emisana sazibaddawo ku dhuhuri fatta aina posi yano gwatadde mu kasonda amunyonyodde tuli mu kisiibo naam anoze kati nkola nti okusiramuka leeta shahada nagireeta kusaawa nga mukaaga naam kati nkole ki tumulamulako tutya tumugaye nti olunaku lwagenze dda oba tumugaye nti lekera awo katoddamu kulya linda enjuba ekole ki egwe olyoke obeere ng'olya limadha liannahu sara mukhataban biawamiri ddiin kakati amateeka g'obusiraamu gatandise okumukolako ekyo kyeyawulidde mukafiri ekasiramuse aljawaabu la kitwala abantu bano basatu bameka basatu asooka asabi idha ihtalam au idha balag
singa omwana omulenzi oba omwana omuwala yezuula ng'afunye akabonero konna mu bubonero bw'obukulu. Naam, abadde ali awo agenza okulaba nga hedhi, omusaayi gwa hedhi nga guvaayo, kitegeeza afunye akabonero kaki? Afuna akabonero kaki? Akabonero k'obukulu. Kakati hedhi maana emina sawm, hedhi gaana omuntu okola ki? Okusiiba. Ekyo tuleete ekyokulabirako ekifiitinga obulungi mu mbeera. Abeere mulenzi oba muwala, abadde ali awo ategedde nti mu bubonero bw'obukulu tugenda bula mu kifo kyabwo. Naam, mu bubonero bw'obukulu mulimu okumera eviiri enkakanyavu mu bitundu ebyekyama. Ash-sha'ru al-khashin, kifulumyamu olutunta. Olutunta mu lujja mukya sekaali kirima. Mu lusamya. Otuviiriviiri otwo tw'ekitootwo. Wabula enviiri ezifaanana ng'ezaki? Ng'ez'okumutwe. Abadde ali awo n'akyoli kabonero ka bukulu. Agenza okugira bw'ati nnyina kye nalabye ekifaanaganako bwe kityo. Kitegeeza nti ategedde nti kadi balagha, ategedde nti akoze eki? Akoze. Agenza okitegeera ekyo erimu emutuuseeko ssaawa nga ziri nnya ez'okumakya. Kitegereka? Tumugamba lekera awo okulya. Sirta mukhataban bimaadha? Bisawm. Oyingidde amateeka g'Obusiraamu kati gakuvunaanyizibwako, komaawo. Ogenda kuddamu okulya ng'enjuba ekoze eki? Egudde. Oyo asooka. Owookubiri, yono munnaffe ne kemeya zaveri jirido domazo akoze eki? Ayiwa agize asiramuse. Kakati bw'amaze okusiramuka awo wenyini tumugamba lekera awo amusiki. Owookusatu al-majnun, musajja wattu abadde mulalu ebbanga lyonna netuwaaka neddako, egenza okuddako essaawa ziri 5, n'alaba najjukira nti muntu ate musiraamu. Agenda okubuuza abantu abali tuli mulamanza ntusiiba, awo akoma talya okutuusa ng'ekoze etya? Wabula ono nga bwe tugenda okumulaba wali ku mulyango gwe nti ekyo kakwakulizo nti embeera gy'abadde mu kudda takomyewo nga yeewulira ng'omulwadde, kubanga bangi bw'akoma wakomawo nga yeewulira nga ki? Nga yeewulira ng'omulwadde. Bw'aba yeewulira ng'omulwadde awo ayina ennamula z'abalwadde, titakati bw'ako kubeera ng'akola ki? Ne bw'abeera ng'akomyewo ng'endasi eringa ya nvubu, Allahumma barik, tumugamba bugambi tolya liina enjuba ekole ki? Enjuba egwe. Awo basatu. Era gano amasatu galeetedde ddala wano wennyini nnyini. Hal yaqudhun, tubagamba ne baliwo olunaku olwo. Kategerekese? Olunaku olwo baluliwa? Aljawabula, olunaku tebakola batya? Tebaluliwa, kubanga khitaabu ya shar'i tebabaddeeko okuva emabega. Awo ekoze etya? Awo etandikidde. Ng'oggyeko amasala amalala tugenda okulaba mu maaso ngeri gye tutandikamu okusiiba. Masala ki? Singa tewategedde nti Ramadaani eyingidde, tewategedde ogenza okwekanga sawa 4 nga bagga nti oli ku ki? Tewategedde nti Abasiraamu basiibye, balangiridde kyogamba abantu bonna basiibye. Subhanallah, oyo omulabye? Kakati oyo akola atya? Tugenda mulaba mu kifo kye okukikufundiza. Khilaafu y'abawulama emuliko, bonna bakyegattako ntalya, bonna bakyegattako takola atya? Wabula aliwa ge masala agali awo. Aliwe olunaku olwo oba taliwa? Amatul ulama, ekigambo ky'abamanyi bonna, kigambo mukyetegereze bulungi. Bw'oli ekigambo ky'era amatul ulama kiba kitegeeza nti la yakadu yu'lam mukhalif fi hadha illa fulan, tebira ijma. Ojjula butasangayo omuntu yenna ayogera ekitali ekyo okujjako gundi. Kati najjawo okubeera nga tukiyise ijma, najjawo okubeera nga tukiyise ijma. Kitegereka? N'olwekyo amatul ulama balaba nti yo musik atandikirawo okusiiba kwe, ate Ramadhaani bweggwako yaqdi, nakola ki? Naaliwa. Ekyo kigambo. Kigambo ekyokubiri, Ibn Taymiya khalafa fi hadhihi almas'ala, nalaba nti omuntu ono wategeeredde okusiba kutandikirawo wa hakadha. Etujja kiraba mu kifo kyakyo, njagadde kulengezaayo tusobole okutuukawo nga okyayina kyojjukira ekitonotono ku nsonga ekyo. Kakati bano bo tubalabye bannange, tubalaye bannaffe bano abaki? Bannaffe bano abasatu
abo bo tebaliwa olunaku lwabwe lubeera lutuufu abadde omulalu wafunidde amagezi kubanga obusiraamu kuva emabega bwawe temumubanja kusiiba omwana omuto kuva emabega bwawe temumubanja kusiiba aliiridde mu kisaawe kye omulalu yaliiridde mu kisaawe kye omukafiri yaliiridde mu kisaawe kye tuli fenna wategeeredde sharia nemuwandiikako era watandikira nolukyo lunaku talukola atya taluliwa kati obutafaanagana keera omuteeko omulala gwe tuwunzikirako bwe guliwa alhaid wannufasa omukyala abadde muhaidi oba abadde mu nifasi agenza okutukula atukudde ku dhuhuri atukudde ku ki ku dhuhuri tumugamba tutya tolya la nga Ibn Mas'ud yagamba man aftara fi awwal an-nahar falyuftir akhirahu yakiriziddwa obutasiba ku ntandiko y'olunaku era kirizibwa obutasiba ku nkomero yaki y'olunaku ekitwaliramu al-musafir abadde mu safari n'akomawo ngeri avudde yalidde agenza okutuuka eneka nga sawa ziri meka nga sawa ziri 8 aha tumugamba genda maaso olye wabula tolirawo mu kibangirizi tolirawo mu kibangirizi kadhalika omukyala tumugamba genda maaso okolotya limadha kubanga olunaku lufu era ogenda kubeera nga olukolotya ogenda kubeera nga oluliwa kitwalyamu abantu basatu omulwadde ne musafir ne mukyala abadde muki n'omukyala abadde mu nsonga oba muhidhi sajja agenza okugira bwati kwadde nga buwonye yewulira mu butuufu alina obusobozi obusiiba ne sawa ziri 4 yakedde yewulira obinyo sawa zigenda okutuuka 4 yenga yewulira alyoke naam aha tumugamba gendera ddalo maaso olye kubanga olunaku luki olunaku lufu nolekyo abantu bano okubaawula kikuyambako okudhabata obulungi amasala gano wadde nga gagenda kugira buli omu mu kifo kyago biidhin maula jalla waala waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.